Pastor Iga Augustine Owekawaala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero by'akola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawaala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah. Ngenda kwogera ku bintu nga bina. I'm going to talk about 4 things. Ngenda kwogera ku bintu nga bina. I'm going to talk about 4 things. Olunaku olwokutaano lwa wiiki. On Friday this week, lunaku lwa gavamiti eky'omukisa. it's a day of giving out trees of a blessing. Ate tetubeera ku kya gavamiti kyokka. And we don't be just giving out trees, n'okusabira abalwadde bonna. but we also pray for all who are sick. Mukama n'abasumulula. Then the Lord sets them free. Gamba nti ekyo kimu kiwedde. So that is one. Ekyokubiri, Secondly, ku Sande eno this coming Sunday, buli muntu yenna everybody ngulirayo ensawo empya buy a new ey'omu ngalo purse, a new purse gy'otakozesangako. that you've never used. Oba kalayisi gulayo akasawo nga kalayisi. It doesn't matter how cheap it is, oleme kuyingirwa okugenda mu expense y'amaanyi. so that you don't go into that much Buli muntu yenna expense. njagala ongulira ensawo I empya want you to buy a new bag or a new purse. ng'oli mukazi. If you're a lady, Ojje nayo ku Sande. you come with it on Sunday. Oba oli musajja, If you're a man, ngulira wallet empya buy a new wallet gy'otakozesangako. that you've never used. Mujje nabyo ku Sande. Come with them this Sunday. Ngenda kuyita obugagga bw'abajjajja ne I'm going bajjajja. to call the wealth of your great grannies, Bugenda kujja mu nsawo zammwe. and they're going to come to your bags Ku and your Sande wallets. eno, This Sunday. ku Sande eno, This Sunday, ngenda kuyita ssente I'm going to call money z'otazze nazo mu nsawo yo. you'll not have come with in your bag. Ogenda ozisanga mu nsawo yo. You find it in your bag. Ku Sande eno, This Sunday, bwe tunaava ku Lwokutaano gavamiti, after we give ate out the ku Sande trees, tukomewo. on Sunday we'll come back here. Njagala kuzuukusa obugagga. I want to raise again the wealth. Oba taata we yali mugagga When your n'afa, father was rich and he passed away, obugagga ne buggwawo mu famire the yewo. wealth vanished from your Gwe family. gwe ngenda okusabira. You're the one that I'm going to pray for. Komyewo obugagga bwa kitaawo. Bring back your father's wealth. Ne bw'aba teyafa nga waali, Whether he's still there, oba jjajja yali omugagga, or your mother or your granny was the one, jjajja we oba ye yali omugagga, whether it's your granny who was rich, ngenda kuzuukusa obugagga. I'm going to raise again that wealth. Obwaliwo mu famire Who yewo, was there before in your family. gwalina obukulembera, You're the one that has got to gwalina do it. okukomyawo amamotoka, You have to bring back the cars, gwalina okukomyawo amataka gabula, to bring back all the land. gwagenda okukomyawo obugagga You obw'omu have to famire. bring back the wealth in the family. Tosiba Olwokutaano, Don't miss Friday. tosiba Olw'Essande. Don't miss Sunday. Kale kinaabeera e Kawaala wiiki What's eno going to yonna, be at Kawala this whole week? Katonda agenda kwegulumiza. God is going to exalt Mu linnya lya himself Yesu. in Jesus' name. Wuliriza, Listen, naawe ng'oyagala kundaba ng'oli bw'omu, even you would like to meet Pastor Iga one-on-one, jangu Olwokubiri, come on Tuesday, Olwokuna on Thursday, n'Olwomukaaga. or on Saturday. Eba counseling. Those are counseling Osobola days. okundaba ng'oli You bw'omu can meet Pastor Iga one-on-one n'emitwalo gy'okkumi. with your seed of 100,000 shillings. Tukkiririza mu kusiga, We believe in kubanga sowing ensigo gy'osiga because the seed you sow etwala omulimu gwa Katonda is mu what takes maaso the work of the Lord mu forward. linnya lya In Yesu. Jesus' name. Ekyo nakyo kiwedde. Kati ate wiiki ejja ku Mande, Monday, buli muntu yenna everybody, ndeetera capital, bring me your capital. sente za capital The money you use for capital, z'okozesa that you use for capital. zireete, Bring it. njagala nzisabire, I want to pray for it. oddayo ne sente zo, So that you go back with tewali money agenda zikuggyako. when no one has taken it from you. Oleeterako, You bring along akapapula You bring along a note of ak'Enkumi ku sente ezo. 5,000, a 5,000 note. Ngenda kasabira I'm going to pray for it. nako tojja kalya, You won't use ate it. era nako ddayo nako You'll go back with it. ng'ojja kufuna w'okaterekanga, Then you'll get somewhere you'll be nga buli keeping it. sente gy'ogenda okukozesa Every money you're about to omala use, kateekako n'ozisabira just place it on and pray for it. n'okazaayo mu kifo Then you kyako, take it back to its place. n'olyoka ogenda osuubula You go and shred whatever oba you want. n'ogenda n'okola. Or you go and work. Security egenda kubaawo ggulugulu, We shall have ample security. ne wajja ne bilioni Even if 10 you come with 100 billion, abakirabyeko whoever comes, tuzze tusabira abantu kapito zaabwe. those who have seen it before, we've been doing it. Mazima olina emitwalo 5 You have 500,000. z'okozesa That's what you use as capital. naye tezeeyongerako. It does not increase.
obeera omwo mitwalo 5 Be there in 500,000, mu miliyoni emu in 1 million, miliyoni 5 5M, miliyoni 10 10M. oyambuka You go up, toyambuka you don't go up. n'obeerawo buli mwaka Basically, you keep lagging there. kwata kapito gwokozesa Get your capital, muleete muteeke mu maaso ga bring it, mukama and I present it before the Lord. ogenda kulinnya eddala You're going to ly'otasuubiranga raise to a level that you never expected. tumaze okukolagana ne uganda police We've already ne organized military ejja kubaawo with the security of Uganda. ng'ekuuma ssente z'abantu Going to be guarding people's money. tewali agenda zitwala No one is going to take it from olumaze you. ozisabira After praying for oddayo ne it, ssente you zo go back with your money. kyenzikiriza mukama yampa What omutima I believe in, omugagga God gave me a word. bangi abaze baleeta ssente zaabwe Many have brought their money. abagagga mbikuba basuubula amakonteyina People who trade in baleeta containers, ssente wano nezisabira they bring their capital, Ne pray for it, bazizaayo. and they take it back. so tegeeza munno Therefore, tell your ennaku friends, z'omwezi nga 2 on the 2nd, lujja kuba lwa mande it shall be a Monday. wiiki ejja Next week. mukama bawa omukisa God bless you. God bless you. Mukama abawenye omukisa. pasita yiga agastini ow'ekawaala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero by'akola. bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda ekawaala ewa pasita yiga. oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa pasita yiga. n'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya yesu omunazaleesi. haleluya.